Ono Fred Sentongo nga yekitawo omwana Kayabula Henry yali ow'emyaka 12 n'akubwa essasi eryamutirawo mu kavunga n'Omuchina n'omuddugavu ke baalimo nga balwanira omukazi Entebbe Sissalutaba mu Wakiso. Omuchina yali alwanagana n'omusirikale gwe yajja naye amuggyeko emmundu akuba ono bwe yagimuggyako n'akuba omwana naye ng'ayagala okuba oli gwe balwanagana naye. Obutemu buno bwaliwo mu mwaka oguwedde nga 18 omwezi ogwokubiri era nga kigambibwa nti oluvannyuma lw'okufa kwa Kayabula omusango guno poliisi y'Entebbe yagutandikako kyokka abazadde ne batayambibwa ng'abazadde n'ab'enganda z'omwana eyattibwa tebaafuna kuyambibwa kumala era nga n'abenyigira mu ttemu lino abaali bakwatiddwa poliisi baateebwa ng'omu ku bano yadduka ne mu ggwanga n'addayo China. Osisayidi ne batatuyamba ne tugenda mu Human Rights ne batuyamba kakati omusango bagenda kuddamu babakwate babavunaane ogundi kugwa kulimino tuwa beno gwa sivo kati gwa sivo olwaleero lwebyo omulamuzi. Omu ku bawawaabirwa nga bali omu ne bapuliida baabwe balabiseeko ennakawe w'omulamuzi Banda Nahamya mu ofiisi ye nga tebakkirizayo bannamawulire era nga abalagidde okudda mu kkooti nga 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno okumubuulira kye banaaba batuuseeko. Mu kiseera kino abawadde amagezi okusooka okugonjoolera ensonga zino wabweyi wa kkooti nga puliida wa Sentongo Samuel Muyizi bw'annyonnyola. Atuwadde omwaganya n'obudde obumala ng'asuubira nti nno tusobola ensonga zino okutuula ku mmeeza before a court assigned mediator nti tulabe ntuzimala tuleme kudda mu kuwanvuya kuba ensonga ziri clear nti omwana yattibwa abaamutaba bamanyiddwa abakozesa bamanyiddwa saalowooza ensonga zisobola okugonjoolwa nga tugenze mu maaso naki na musango. Ye Omuchina alabiddwako nga yeekweka era nga talina kyannyonnyodde ku nsonga zino newankubadde bapuliida baabwe ne taata w'omugenzi basabye amateeka okwalamula n'obwenkanya. Tusuubira tuyinza obutatuteesa na muntu ataliiwo tuyinza okugenda mu maaso n'omulamuzi nga munaana okutuwa judgment. Yo kkooti Mubende ekubyeko abantu okuwulira omusango oguvunaanibwa abasamize abana abaasubya ku muwala ekirindi. So if this charge sheet is done like this is not proper, it's supposed to be just if it's a couple leave it to stand alone. Bakulukusiza amaziga nga bali mu kaguli nga kino kiddidde abasamize bano okusomebwa omusango gw'okusobya ku muwala ekirindi kwogatta n'okumutuusaako obuvune era nga basindikiddwa mu kkomera lya gavumenti e Kaweeri okutuusa nga 25 omwezi guno. Mukkirizibwa nakuba nakimwogera kyonna wabula omusango gwonna gw'omuwala guwulira kkooti ekkulu. Abooluganda lw'abasawo b'ekinnansi bakanyiza enkola ya poliisi ey'ekinnanfuusi gye bagambye nti baawuliza bya muwala nga tebafudde ku bya bannaabwe. Naku zino abaana abawala babbi bamanyi okuteega abasajja ne babeetwalira ne bamala ne babagamba nti ate balina abantu ababali emabega babbi bannaabwe kati n'olwekyo poliisi erina okunoonyereza tekubira sayidi. Abawawaabira omusango baguzzanga lumu omwezi ogwokusatu omwaka guno nga bwe twakulaga ku kataliiko nfuufu. Barepinze omuwala abantu bannakirindi kati fe bwe tulaba nga balina abawala mu mmotoka tubeera tulowooza oba nabo bazze bakolakola. Senfuma Josephine Innocent ne Musa Kabogoza bakusakidde eggwiro lino ku Bukedde TV.